nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana muwala ganto ozadde omulamu ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira ankwaliriza omulungi atulaba Delta TV program Ebintu Bizibu nga bulijjo nze Nassali Lydia kukwanjulira nga n'omulundi guno nga bwe twasuubiza nga twogera ku mboozi twadde nnyo ku mboozi za Daudi Mugema naye bwe twawadde tunyumya emboozi yakonye ku mwami gwendese olunaku olwaleero bwe tumanyi nga Dr. T manya gamalala sigamanya ajja kuba atubuulira naye nga ffe tumanyi nga Dr. T nawe omanyi nga Dr. T ali eyo naye tusinzidde ku mboozi eyo okunoonya Dr. T ono oba oli awo okwongera otuzibula okwongera okutubuulira tutegeere ebintu bineeno mu ngeri emu oba ki oba endala kujjukizaamu katono nnyo omwami yali anyumya emboozi nagaa nti mmwe bwe natuuka okukola oluyimba bwe nagenda mu studio waliwo nga embeera eyabeerawo etaategerekeka bulungi naye yasigala agikola ki agyewuunya netwebuuza twandibanga bingi nnyo byetutamanya ebigenda maaso mu studios ezo abantu bano nga bakola ennyimba z'abantu ddala kiki ekyo kye bayitamu n'ebiringa ebyo awo tugenda okusinziira mwezi yaffe egenda okuva ate oba oli awo maaso eyo ojja kwongera okutegeera Dr. T yaani biki byakola yabitandika ate amaze mu bbanga ki nakusoomozebwa ki kwasanze mu mirimu gye gyakola ki gyakola kale kaseera kano kennyini Dr. T nkwaniriza nnyo ssebo Wala nange science okubeera ku Delta TV. Yes sebo. Ekigambo kigambye bizibu ebintu bizibu. Singa bo birowooza bibiri. Ekyo kyandibadde ekigambo ekituufu singa bo birowooza naye ebintu tebiba bizibu yadde ebintu bisoomooza ndowooza ebintu bibaamu ebisoomooza musanyusa nnyo amannya yenze Dr. T producer, singer, songwriter, producing a concerts, music director, training n'abaana byonna vocals, instruments, okusingira ddala njagala nnyo ensi yange. Kati wano we tuli abo bogamba omuntu tutiri mu studios baziyita batya wano? Muli mu Song Factory. Yeah, Song Factory. Muli mu Song Factory. So tukola music yenna wa buli kika era tubadde mulimu guno okumala emyaka egisukka mu 25. Oli mwami mulokole? Ndi mulokole nakkiriza Yesu okuba omulokozi wange. Mulimu obulamu bungi. Bayise emyaka ndoza gigenda mu 19 about. Really? Yeah. Hey. Kintu kirungi nnyo ekyo. Yes. Bw'oyimbira zino ennyimba za ddiini ng'oli mulokole? Yeah. Ekyewuunyisa nno ate oyinza okuga nti ate wali mulokole nedda kati ate nali sinnalokoka naye Katonda bw'aba yakuyita okubaako kyakola asobola n'okikukozesa nga tonnakirowoozaako kukifuuka ye n'akikufuula n'akikukozesa kubanga osobola okugamba nti nze siri mukazi olabye abantu bangi nnyo nga beegaana oba siri musajja n'akitinga ng'omukazi oba omukazi n'akitinga ng'omulenzi naye ye ekyokuba omukazi oba omusajja aba yakikutondera ng'okirina so yammanya n'amanya nti ndi bamuweereza era nabbi we. So katumye mukana kayimba yegwe anyamba simanyi. Batumongera okutegeera obulungi kubanga kayimba kyasinza okunyumya. Okagala nnyo. Nkagala nnyo ng'omuntu n'abalala. Nange nkagala nnyo. Ke kamu ku buyimba bwe nasooka okuyimba actually oluyimba lwe nasooka okuyimba kubanga obulamu bwange bwali butunuulidde nnyo gye nvudde wange kubanga teyali mwangu kuyita mu family okusoma byali bizibuzibu naye okulaba Katonda yantuusaako ku ddala nange nennyumyako nembirako ne ku TV kati mu abanda bammwe benneewuunya mutunuulira mutya omuntu afaanananga naye oba mutunuulira ngulumiza Katonda kati bwe natandikira awo nasobola okurealizinga n'ennyimba akayimba nga kagamba nti singa enjuba esobola yali asemunze naguno omwezi negwanjala ebizibu byange gwe nontunula munda amazima nga byonna era biganye nzizaamu amaanyi nzisanga omulwadde
nga tonnalabika bwe nkulaba banga gino emiti bwe gisanyukira enkuba yimba yimba nnyo ojambi neddange sirina gosimbisa zijjukira ebiro ebyo nga twakatandika mwaka gwa 2000 ndowooza nasinkana omulongo omugenzi kati Katolubwama ng'abantu baga atasobola kuyimba ni mugagwe era ngina kwata ekirowoozo ekyo nkiyimbisa oluyimba nemba kwata n'omukyalo omwera yali mugenzi nabiryo nemba yimbisa oluyimba batwatuze mu studio nga tugenda kukolera nnyimba aba Betty Mpologoma aba Martin Ngomere late aba Nathan Bweringa and other artists betwayina Kabuye Sembogga and so on nemga utubulu kuyimba njagala ogatteko okuyimba netukola oluyimba olwo kirabe ebiso so kisoboka toga ntosobola kuyimba bwenakola oluyimba olwo gwanyamba nenewunya nti abantu bangi balina ebyafaayo nga bogambye nti ebintu bizibu balina ebyafaayo bye balowooza nga mbutuufu baagala kwebaza Katonda kugamba Mukama nanyamba ne lubeera nga nsinze nzekka yeebaza Katonda wabula n'abantu abalala bangi nnyo baali baagala okwebaza Katonda gy'abajje naawe manyi oyina wotuuka ekisano ga ng'olaba wooyise sibabadde wangu naye ng'osurvivinze emikwano gyo gye wabeeranga nagyo be wasoma nabo b'okuze nabo nga mu butuufu naye baba tebafudde olanga mu butuufu toyina gwe maanyi g'otaddewo mangi nnyo okuba ofuuse kyofuuse nga bo bali kye bali tewali kyomusasudde Katonda oluyimba olwo nensooka okwebaza Katonda nenkola n'ennyimba endala nga kaaba mpola wamugjawa kaaba mpola oluyimba olwo lwalimu nalwera ebyafaayo because bwe nali mu mbeera gye nayitamu nategeera nga abantu tebasobola kuyamba okuleka Katonda yakuyambye era n'abakuyamba Katonda yabeera yabasobozesa webale nnyo tunatera okwatula obulokozi kwalo ekyo teri akyogera ekyo ekigambo si kya Luganda yabasobozesa si kya Luganda kirokole kigambo ng'oyogera bulungi segedde so kale nno bwe nalowooza ku luyimba olwo nendowooza ku byempiseemu onsonyi okukuba mugongo njagadde nnyo nendowooza ku byempiseemu neŋŋamba naye manyi kambeeko message ensendika eri abantu mbagambye nti kyoyagala okukola kyeweetamiddwa weetamiddwa lw'abantu abakuyiye naye bakuyiye kubanga tewategeera nti teweetaaga abantu weetaaga Katonda bw'aba naawe abantu yabakwatako ne basobola okuyamba omanyi naliko nga ndi ku nnyonyi omusajja bamuyita Abe Mukiibi mukwano gwange oyo Abe Mukiibi neewuunya Katonda bw'aba ayagala okubaako kyakukozesa nali ku nnyonyi nga ngenda London nzirayo by then nali mbeera Europe nasibeera mu Africa ngenda okusanga billboard ku kisaawe nga sebe kuliko Abe Mukiibi nange akasajja kali eno Ninga Katonda asobola okusitula gwe. I think the movie was about the last man of Scotland, something like that. So I was so happy. Ninga nti tufunye na fuwa kabi azeno. Era one day nali ndowooza ndi naye ne mubuuza Zayabe. Chichi wachitu ekya movie kino tokitwala maaso. Maybe ayina ensonga ze. So kitegeza kugamba Katonda asobola okusitula. Nakusanga mu Uganda mwoli n'osibira Hollywood. Tulina bana bazanya Queen of Katwe. Olugero boogera keerwe kati nze nakulira Katwe. Nze ndi mwana we Katwe. Ebyo nabye nayitamu tujja kubyogerako maasawo. Kubanga Katonda bw'atakuyamba nziramu. Tosobola kuva Katwe nga tofuuse kintu kitategeerekeka. Wabeerako sayidi eyo. Yaabo. Kalipaza nwechi mpola embeera mwendi sijikuba balala zibula mayumba kino kyetuliko kikambwe bokabira ng'olaja n'ennaku
bye baliko birala kaaba mpola ng'oli mu kisenge kyo. Akayimba ako mbadde nkugamba nti bw'osigala ng'okyesibye ku bantu basobola okufuukira okulemererwa. So tuli ku program bagiyita ebintu bizibu. Amazima bizibu, ekyo nakyo saagala kikwekerera bizibu. Senga Katonda takuyamba bibeera bizibu. So kakati bw'oba n'ekikutawaanya ngenda kugamba kaaba mpola ng'oli mu kisenge kyo. Feno Bible etuyigiriza nti bw'oyagala okusaba Matayo 6 bw'oyagala okusaba gende manju galawo olugiro osooke osabe. Kubanga ky'omala okusalawo kyo projectinga mu nsi. Bw'oba oli mutiitiizi era ogenda kasukira abantu butiitiizi. Bw'oba oli mumalirivu kubanga abantu bano babiri bw'obasisinkana ng'osobola obbaawula. Omuntu bw'ajja mu maaso go nga talina kyakulya waliwo asobola okugamba mpa emmere endye naye wabeerawo n'agamba mpa omulimu. Bombi enjala ebaluma naye buli omu alina engeri gy'asabamu ekintu yanjawulo. Asaba omulimu aba ayagala ebiseera by'omu maaso byonna aleme kuddamu kusabiriza ki mmere. Naye asaba emmere afaanana asaba ekyennyanja timpa ekyennyanja. Naye asaba eddobo aba ayagala agende yevubire. So bannayuganda okutwalizaamu oluyimba olwo lwali lukwata ku ekyo. Abantu bagenda kukolera byonna by'oyagala. Katonda yakutonda ng'olimu amaanyi agasobola okufubutukamu ekintu. Nze nkimanyi teri atalina talent. Biraba ennyambala gy'oyamba, this is also talent. Olina ekyenjawulo gwe tomanyi bw'olabika mu kamera. Omuwala omuto alina envi gwe tolaba nga kyanjawulo. That's a special thing. Omuntu asobola okuba ekifaananyi bwekisenga ogenza omuntu nakuba ekifaananyi oli muwala mulungi ate ng'olina akaviiko tokakweka olina engeri gy'osalamu akaviiri. Toli jjajja naye ate olina ebikwatagana ne bajjajja. There's something special about you gwandaba. Just tonafuna muntu kwevumbula oba akikuvumbulamu. So okwezula. So wabaawo okwezula ekyo tukola mu mirimu gyaffe kuzuula. Tuzudde abantu, tuzudde Basemakula, Abamayinja, Abalutaaya, Abani, Bagigaba, Abawala, Abasofi Nantongo Banjira, Abani. Omuzuule kubanga ekyo bw'okimuzuulamu kigenda ne kiriisa abaana be n'akyusa ebyafaayo bya famire naye n'afuuka ayamba ate abalala and so on. So nze nondowooza nti tosooka kukaaba nga bakugije nga tebakuwagira. Waliwo kubanga ensi eyina ebintu bibiri. Bw'oba toyina toli mu nsi kugula oteekeddwa okuba nga olina ky'otunda. Bw'oba tolina ky'owaayo oteekeddwa okuba nga orisiivinga kye bagaba. It's a two-way traffic. Bitambula bibiri. Oteekeddwa okubaako position gy'oyimirira. Buli lunaku bw'ozuukuka zuuka ng'ogamba ngenda mu kibuga aba ngenda mu kiki ngenda kuwaayo oba ngenda kubaako kugula. Oteekeddwa okuba n'ekigula oba nga gwe olina ky'otunda. Either service or talent or any kintu kyonna. So kati nenyimba akayimba ako bakayita kaaba mpola. So abantu bambi era nenkizuula nga bangi be bayiye nga balowooza bw'alitandika obulamu muganda bw'ali muyamba emikwano gye giri mubeereramu ne gitamuyirawo mubiri ekanga ngali yekka mu bbanga naye nkugamba tewali wekka era nina omusajja namusanga eyo Bungereza nangamba gwe tomanyi kye wankolera nakwata paundi nagamba nti kyate kye nakola simumanyi musanze mudugavu naye ayogera Oluganda yo Captain Lane eyo nangamba wayimba oluyimba kaaba mpola nze ebyange byali bidda nyina omulala namusanga Uganda wano nantwala eggaba nangulira emmere nali ngenze eggaba n'abasumba bannanga abalala tugenze okulya kati naningira ku table nagamba yoyo nasituka bambi ng'atidde n'okutya najja ku table yaffe naga sebo yegwe Dr. T nasikana akati bwaba yegwe byonna bye mwagala okulya bali nalina abantu basatu nena musumba Daudi oyo n'abantu abalala baba we mwagala kyonna konze lwaki nti wayimba oluyimba olwo kaaba mpola nga muganda wange njiye noonya ekyokukola sikiraba naye nempulira oluyimba olwo ku rediyo nansongera ne ku mmotoka gy'avuga
nti obulamu bwaterera kasita nategeera nti amaanyi galina kuva mu nze nina okuba nga nina kyempa ensi esobola okubaako kyempa so kati kugamba nti lugenze lukolera abantu n'abantu abalaba enjawulo nyinza okuba sibasinkanye kumpa testimony ku kyerubakoledde but I know when I sing it when luyimba lugenda okulaba bambi abantu nga basanyuka agamba ntegedde amazima so that's the song n'endala nyingi ze twajja nga tukola so kwe kutegeera nti waliwo obusobozi obuli mu ggwe ate era nga bw'oziyimba wana abalala bwe baziyimba bwezi obukyusiza obulamu bw'abantu yes so abantu waliwo ebintu ebikolebwa kyo balambuuza nnyo ti kino kye wayimba wakijja ku ki abantu beeyimbako bo nga bo oba ne bayimba ku bulamu bw'abantu abalala kusinza stories ze babeera bakoze ki ze babeera bawulidde si byangu nga bw'oyinza okubirowooza gwali eyo naye ate bw'owulirako ku ndowooza z'abantu abalala boolyawo ofuna essuubi kibi nnyo okugwa mu essuubi naffe tetuli bulungi nnyo nga mukola ki omukirowooza naye bwe tufuna betwogerako nabo oba oliawo embeera egenda ekyokuyakola ki ekyokampola ku kyoyogera nsisinkana abantu ennaku zino saagala kubalimba because nze simanyi bintu byakwesudia byakwewaana naki and so on nkimanyi nti obulamu ffe nga ba artist tusobola okulaga kirala mwina bimulaba mu video ng'oli akoze n'ateekamu emmotoka eyakabi n'engoye ezimu ezakabi ninga mu life tabirina just kubanga ffe ba artist tuliwo kubateekerawo nti obulamu kisoboka you can be like this tuli what do you call it role models something to follow wetaaga kyogoberera ekikulaga nti bisoboka yes but eventually oluusi omuntu amaliza nga ajjemu obulamu ati nga nze bwegambye nti osobola bikola ate era n'omaliza nga n'emmotoka ogiguze out of that so it's a service that we give hope that you give to people nibagamba ko tuwadde essuubi nga oli gwegambye yampa pound ataano so kati oyo omu namusangana ku street but what about a concert ng'oteeseteese concert they come and support you and you end up nga biri byobadde olaga mu video naawe osobodde obifuna mu bulamu obwa bulijjo naye wano tulina bannaffe nga tebabirina nga akuprojectingira nti amaka bwe gati ag'ebbeeyi wano wembeera naye nga takirina wabula kitugezaako okukola kwekuwa omuntu essuubi so mbadde ga nti osanga abantu ga kale nakugamba nina wentunda wange mpaayo njagala $5,000,000 naye gwe mmanyi ozirina nga sizirina okay nyinza okuba nzirina but mu kaseera mwansanze nga sizirinaawo nyinza okuba sizirina naye yamanyi nti kati engeri gy'oli nga bakuyita Dr. T kino okubanga kigoberera ssente ekiddako kibeera ki ssente which is sometimes sibo kiri osinkanibwa naye sibe kana abagagga abalaba enjawulo be bamanyi era abagala okunguza takabayitirivu babaloza mukasera set obeera ku TV oyoke mufuna yabeera ku TV wenesali nina kizibu mpa sente pole $5,000,000 awo kamanyi nti gwe 5 zibeera awo ku akiba bannange tuba n'ensonga zaffe ebintu sibyangu kusangana tekisoboka so kati no tulugaba essuubi tugaba essuubi bonsanze nga nkirina era nkikuwa setuma kyesiri saagala nvuga emmotoka ya $1,000,000 kati ndi muzadde ndina abaana waliwo obulamu obwaddala nga si bya TV wano gye tuliko kati tuli ku bulamu obwaddala omuntu tibyakwewunza boddayo ewaka tusisinkana bills ezimu wetaaga okuweerera abaana wetaaga okuzimba kayumba wetaaga okufuna ebyetaago nga tubirina so kakati oluusi oyinza okulowooza nti oyo superhuman engeri gyali ku TV nasali naye yalazimukuba abaana ne babagoba ku ssomero n'alwana ng'obulamu obwa bulijjo kiringa abasumba era n'omusumba osobola omusanga ng'asumba ate abantu abamusinga ssente naye ye kyagaba abagabira essuubi eventually olw'okuwaayo kwammwe n'okuwagira omulimu naye ne mumuteeka mu mbeera emusobozesa okubanga by'ayogeraayobuvunaanyizibwa okay alage olw'obudde tugenda kubanga ate tugendako mukumulamu bwe tukomawo tugenda kutandikirawo wennyini ye Dr. T oba kitegeera ebintu bingi nnyo byagala okutubulira programu enagwerako nga mutuufu ofunyemu ekyokuyiga ati omulemu tavaako
nangaba kusibudde naye bbolo weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katikko masira ogwali omusulu katikko masira Empecé,